Giweze emyezi 5 bukyanga Bayeekera bakabinja ka ADF bakola obulumbaganyi ku ssomero lya Lubiriha Senior Secondary School Empondwe omwafiira abayizi ssaako n'abamu okubukawo n'ebisago so nga abandi bawambibwa nga bino byonna byali mu disitulikiti y'e Kasese. Obulumbaganyi buno bwakolebwa Abayeekera ba ADF bwakosa ebimu ku bintu by'obuwangwa bw'abakonzo era Omusinga wa Rwenzururu alambuddeko ebimu ku bifo bino. Omusinga wa Rwenzururu Charles Wiziri Mumbere asinzidde wano n'asaba Abayeekera bakabinja ka ADF okwewaayo eri gavumenti emirembe gibukale mu bitundu byabwe. They should surrender to the government or to both the government ya Congo hamwe na government ya Rwanda bahane kama wako umunye waliba kabona bonesia nirite shundulani because shundulani has nothing with the politics. Omusinga era awanjagidde ebitongole by'okwerinda okwongera amaanyi mu by'okwerinda mu masomero ebyalo zaako ne ku nsalo ez'enjawulo. Central government and security personnel elangirane emyanya kuza amasukuru awali okometano ndi akalenda wa omukiro no mutunji ekintu kiringa kikirege sasa tubyako ntigasozayo kundi kipindi kyenyo kinasiwe kukintu very dangerous. Olwavudde eno Omusinga ayolekedde ku ddwaliro ekkulu erya Bwera gy'asinzidde n'akalaatira abasawo okugoberera ennyo amateeka agabafuga nga bakola emirimu gyabwe baweereze bulungi eggwanga. It is your responsibility to comfort such a patient. Elimumia never who abuse them. Akakala kukule mwana kwa kutawanda mbele. Omu ku batwala eddwaliro lya Bwera ategeezezza Omusinga ng'omuwendo gw'abalwadde abagenda mu ddwaliro lino bwe guli omungi ennyo kyokka ng'abasawo be balina batono ddala. We have the staff that the government is supposed to give us, but the staff are too minimal compared to the numbers we are receiving. The numbers are too high, and eventually where they have posted 2 midwives in a ward, these 2 midwives can't do much on around 5 mothers who need to deliver to the. Ono agamba nti eddwaliro terina mmotoka eryongerayo abalwadde abali mu mbeera embi nga bangi bafiirwa obulamu bwabwe nga banoonya we bayinza okufuna obujjanjabi obw'amangu. Recently we had a soldier who had been hit by an antelope in the park there, and he was bleeding profusely. We have cases of people who are getting sick up there in the mountains, but because we don't have an ambulance. Sandra Nabagala ne Robert Kule, BBS Terefayina, Gambuuze.